nkomyewo ate ndenga nsobola okukwasaganya kubanga mbadde eyo nga njira nengerako ku Facebook katono nengeranga mukama wange ali yekka atambula nga nengera namba mwenda waali nga munana yabulawo mu struggle z'abadde atambulamu kakati nga ngamba Ssegirinya nze mbula waawo naye ng'obulwadde bunnuma nga sisobola ate ateekateeka okujja mu Kawempe North okubeera kubagenda kudda mu Kampala kati nga ngamba nti mu Kawempe ani agenda omwaniriza era nga mbeera okwo ku kitanda ng'eddagala balimpa naye ng'ate bwe nsaba Omukama Katonda nti nyamba nzisuluke mukama wange Kyagulanyi agenda okujja mu Kampala atisti nga mu Kawempe gyendi mbe nga nsobola okumwaniriza bw'otandika okunoonya abantu abakubiddwa emiggo mu struggle muno ababonaabonedde mu struggle muno toyinza kumbuusa maaso kubanga ekyo nammwe abamawulire mukimanyi nti omusajja Ssegirinya embooko ze yakafuna zompitirivu nabagaa singalira musajja muwanvu naye poliisi emiggo gyenkubye nagyo tegiŋŋanya kuwanvuwa eno mba nkubwa emiggo eno bansiba eno bagira bati okutulugunyizibwa kw'enfunyi kiringa mwana muto waka buli lwafuna okutulugunyizibwa n'afuna okunyigirizibwako nziba kale waliwo abantu bensangere banga kale Ssegirinya byo tumanyi musajja muwanvu musajja akomeri naye kati gwe toyinza kubanga otulugunyizibwa mu ntulugunyizibwa gye ntulugunyizibwamu n'obanga osobola okubeera nga weeyinza n'olwekyo kama wange amaanyi bwe naba era nga funye nga mwegali tujja kutambula ffende eggwanga lyonna twongere okulaba nga abantu bafuna message ey'amaanyi g'abantu ne message ey'okwenuma muyinaako buzibu naye simanyi lwaki yakola statement efaanana bwetyo edisrespectinga nze eteekawo embeera mu bannayuganda kubanga oli mumyuka wa mwogezi wa kibiina ate yeerabira nti oli mumyuka wa mwogezi ekigambo ky'oyogera kigenda vayiro oba okiraba bannange ekintu omusajja kye yankola nga nfa kubaako olwo agenda okwogera ekyo amazima ga Katonda muguluka bakamala okunkolako spinal operation n'abadde bajja mu ddwaliro spinal cord operation n'abadde bajja mu ddwaliro nga bakiraba okwetonda kwenda kusikwetaaga abeere gy'ali nange embeere gyendi tetusobola kukola ku muno statement bwetyo ng'afa amazima ga Katonda muguluka tebagenda kuzza Uganda nga ndi mulambo era singa nasigala Nairobi nali ngenda kufiirayo kubanga okusinziira ku ddagala lye bantaddeko abaleeta empapula wano bazibuse mu Ibrahimu Nganda yaleeta ensonga eno ne Honorable ne Ropu Mathias Mpuuga ne bagireeta ku fulo ya Parliament baga nti munnaffe embeera gy'alimu mbi munnaffe embeera gy'alimu mbi nga bo baŋŋamba mbu nalina okuyita mu medical board muli b'amawulire muli wano njagala muve wano mugende ow'omwogezi wa Parliament mwami Kulisa Omuli abalageyo medical board amalageyo ebbaluwa egi ng'eva mu medical board kuba naffe bazze bajjanjaba kubanga omuntu aba bubi nga process ya medical board tasobola kugiyitamu nga omuntu mulwadde toyinza kuŋŋamba wakati e medical board ng'osomye bw'olina okutambula mu medical board oyo owunziko ogirese nogaa nti oba nfa kanfe kubanga process mpanvu kakati nga bekwasa medical board